Mega Christopher iwa polisi Kimanyaga kwedo wano wamuzeyi Tamale irundi myaka 2 naye taina kizibu kyonna kyabadde atuyisa bubi ebintu byonna abadde atuyamba buli kimu ne wofuna ekizibu n'omunyonyola akwata mu nsawo n'agamba nti genda omalize ekizibu kyo ne bwe tufiirwa kennyini ekitukanagya nakola ki atuzikirako eggulo nabadde saamukago gwekiro badamu nangamba Lubega emanya mudayafu yazaaka sawa 6 kati awo netulindirira netandika nengenda ngambika kumbikomera ekyo bakama bata mwanga amazina y'ebbanga n'ekibyo tayinza kumwerabirako nze ebintu byonna byabadde tatubogolera tatulondoola essaawa ze bw'ayingira abeera mu bibye netukola emirimu gyaffe akobudde okukya netumaliriza netuddayo ate ku poliisi netukola egyokupoliisi ekyo mukama wange naye nga tubale tumwenyumirizaamu era tufiiriddwa nnyo omuntu ddala abadde nga atuyamba naye ofuna ekizibu ku poliisi asituka busizi n'agendayo n'akwolerera. Nze nta Raymond ndi mutuuze wa kuno Zana. Nafuna chance y'okubeera mu family muno nga decoratingawo every year. They just call me for the birthday of grandkids to decorate. This is the place where I might decorate from. Naye nga buli bwentuuka muzeeyi bwe musangawo atubuuza bulungi bagamba mbu ayombayombawo ulina dda wali n'atuula n'asanyuka n'abaana nga tudecoratingaawo naye nange kyantiisiza kuba n'adde ku kiro saawa nga 5 dakiika nga 5 n'adde ku social media nendabanga wagawa nabirabiddeeyo kuba nadesesabye wakumwerabirako kuba nina chance nti omuntu w'amaanyi musaluni gyasaliramu enviiri Saturday naye nga tunyumya naye ng'olaba muntu ababulira ebintu ebyamba n'abasesaamu emboozi nekyane bwagamba kwatambula ng'agenda Zana wali waggulu si muntu mubi nnyo ku kyalo wano fena tumumanyi ng'omuntu omulungi omuntu akagwe tumanyi atubeererawo enkeesi waliwo ekiriwo n'akasente kofuna wano nabagakupa bulungi ng'okumasa okukola era kyembadde nsuubira singa abatuuze b'e Zana tusobola okumuddukira obulungi kantaddewo wali waggulu wali ekkuba eraga ogenda watambala emirundi wano kuba address gitubeere bw'obeera eri waggulu kira wali watambala emirundi ekikubo ogende paka ku kyembujje so wandibaddewo ekintu kyebateekawo kyo kibi nnyo mannya agange nzadde Sentamu nze nzijjukirako Tamala emirundi nti abadde musajja w'abantu akumanyi bw'oba takumanyi ng'akuyisanga ng'omuntu gw'amanyi kale abadde mutuuze bw'oba mutaka wa ku kyalo nga mutaka mulungi ddala abuulirira ebintu ebizimba abantu bw'oba obadde nga ebikolwa si birungi ng'akujja ku bikolwa ebibi n'akuzza ku bikolwa ebirungi kale omusajja tufiiriddwa nnyo omusajja abadde omusajja nnyo nnyini ddala Katojjofule nga mpangaalira mu Kirimanyaga Tamala emirundi yatukuza wano era tabadde na buzibu buli omu abadde ayogera naye bulungi atalina buzibu era tumusaaliddwa nnyo ebigambo ki byotayinza mwerabirako esi tayinza mwerabirako kugamba ne wabadde ng'ojja muno mu kikomera abatwala ng'era abaana be naakabaawo n'akabawa tabadde na buzibu era tumusaaliddwa nnyo kale tulina guma bugume kale tewali kyakukola naye nga Tamale tumusaaliddwa nnyo si akati mukyala we yamusimbako muki mukyala wange n'amuwangula omukitegeera awo kumukizaabiramu akati akatontono awo okunyiga mukono naye nga Tamale abadde najje n'ayita okukolaga mu bukomanyi akola
omulimu gwakola gusobola okuvaamu sente zasobola okusevinga era mu saluni walizana abasalira bwemubiri bajja balina obbabuuza gwokola mulimu ki otereka otya osevinga otya osobola okugulako poloti ate bweba mukwano gwe n'ofuna ekizibu kuba mikwano gyaffe mingi tubadde naye egifuna obuzibu ng'abeerawo waliwo mukwano gwe nnyonnyo gali yeesiga nga mukale yange mukwano gwe bamutanga kibooni yafa yalwala ne bamutwala ebugeeri tambale n'agamba nti kibooni agenda abadde seeyawo n'apangisa kamunye enamba bagimuwa wali kwetodda wali netuteekamu abatuuze bakuno bonna netugenda ebugeeri okulaba ani oyo kibooni twamusanga mulwadde naye batukwata ku poliisi awo naggalama nga tuseemu uganda baali bangi bayana ogenda okulaba ku kibooni yali wakona tiyatuwabula yatukola ti twabera naye wamu paka twakola ti batuta netugenda tulaba omulwadde era nemukufa yakwata sente nagula kofini era napangisa emotoka ezajjaku n'abatuuze okugenda okukola ti okuzika kibooni ye ekirungi kyekiye oba kikisimanyi oli mukwano gwenyondoba naye takola ti takuziika nolwembeera ebintu tumanyi ebintu lwati bantu nga mumanyi babawo abantu nti nga taziika naye kubanga mukwano gwenno kibooni yali mpaafe naye teyakola ti naye nga yekukyawe abadde yeeyisa mu ngeri nti singa omuntu gwofuna obuzibu n'omuganda omuvubuka gundi omumanyi obulungi nti abeera abantu wali abadde yeeyisa nti talina tabu afunye obuzibu ti awo tamala abadde ayingirawo era tulumiddwa neera nze mpulira nti obulamu bwange tuliba tamale mu kitundu kyaffe kino ekyakirimanyaga badde yampa advice era bwenazimba ennyumba yakunyongeramu ssente nga musala enviiri ezaali enya nga mpa 5 ngeza kugeza ebiseera kubakyenda muti era bwe namala okuzimba agamba ogizimbye nti ewedde wayeyangulira negundi otuganga nkatiraga ti nti nawe nali sirina sente za musingi nga ngutandise okusalira muti nebagamba osalira musingi ki enkoko yagingulira oba okitegera ebyo yali abikirize nga kale abikiririzamu nti bigwanga biki webiri oba okiraba naye abadde musajja nga ye ku kyalo kuno wabaawo nti ani afunye obuzibu n'omutuuka nomugamba amale waliwo omutuuze bwe afunye obuzibu bwe buti ekyo kyabadde ayaga tukoze tutya kati sande oyagala tukole tutya genda yolabe kyetaagisa ki ekyo kyo tumufiiriddwa nnyo tuminsinga nnyo tugenda mu minsinga olw'ekintu ekigana bwekyo kyabadde akola ti era ffe ng'ekyalo kino kirimanyaga tufunye obuzibu bunnyo era kati tulina obulumi obw'ekintu ekyo nti abadde atukola ti kubanga wakati kirimanyaga yo nafuna obuzibu kasajja ab'amaanyi nga bwe tulinamu kusasa ng'ono yafa butuli twamufiirwa ate kati buno twali twasigaza tamale naye we yatukoze ki atugenze kati kirimanyaga tufujje kati okulumwa kw'amaanyi olw'abantu bafa tutumuka okukola ti otugendeko naye nga tamale era nze namugamba nga tamale akati tamale obuma bati ebyalingawo nti no abuma abameewo kati nagamba nti abantu b'ekitundu tebasobola kunnumba naye nze ne bwe ntambula nze